ekigambo kubanga oyagala omwana nga tonnamufuna bannange kyekintu ekiyinza okubreakinga omuntu ng'oli naye awo omuseka naye nga tokimanyi. Ebintu bya Mukama bibuzaabuza Anne. Waliwo omwana asabira azirabe, ono asabira aleme ziraba. Awo wonna Ruth ng'olina ebirowoozo bingi, okola bingi, ogezaako bingi. Ruth wakugamba nnyo okuragata kino kino n'onywa byamenvu ly'amagi n'obikola n'olindirira anxiety yokka, panic. Bw'obeera mu sexy ateekayo piro wansi byonna n'obikola. Noba teweestressinga n'osooka oberelaxinga n'obeera happy to your best nebitabeerawo. Welcome to yet another edition of RKB. Thank you for watching and subscribing. Please share and comment. Lunaku lwaleero tuzze okwogerako n'omukisa omunene ogw'amaanyi. Muzadde munnange ate maama wange oba muyita ekiri ekituufu ate mukwano gwange kati nza kanonako ekyamaama kubanga kyekisinga obulungi. Ssalongo Anteila. Manyi maama wange yali Ssalongo. Banaye muwala wange nga nsense kulaba. Kale maama. Sendeka Ruth. Bwekitiibwa kya maama okimanyi. Omanyi kye wayiseemu gwe Anteila? My God. Ruth muwala wange. Nanje. Nze sikirabanga. Oh my God. Nange nkyali mu disbelief like ntunira nti abaana nengamba bannaye bano abaana bange. Watukubye akavulu baby. Katonda yabakubye akavulu. Banaye watukubye akavulu Anne. Ebyaddala nange Katonda yankuba akavulu. Nasaba nnyo abaana abo. Osaba abalongo? Nabasabira. Era omuntu yena wayinza osaba naye ate notuka Mukama kyonna kyompa. Omanyi woba osaba Katonda omusaba by'owulira ng'oyagala omutima gwo. Nange nali mbaagala naye nga ngamba kale ne batumpadde omwana. Naye ng'omaze ebbanga ki ng'onoonya abaana? Gibadde kigenda kati kuwera emyaka ena, kituuka emyaka ena. You feel you're ready? Yes. Emyaka ena ng'obakakati kati nkiriko kati njagala baana. 4 years. Bw'olabanga pizi wawuliranga otya? Akaseera ako. Rose. Ekigambo kubanga oyagala omwana nga tonnamufuna bannange kyekintu ekiyinza okubreakinga omuntu ng'oli naye awo omuseka naye nga tokimanyi. Buli we nazirabanga nga ngamba maybe next month sijja ziraba. N'otuukawo kaŋŋambe wabula ennaku ezo omwezi guggweko. Nkwana ekiro. N'okukiwulira nga kibotoka. N'ogamba kintemye. Naye nga jjukira mundamu gwayanga n'okwegumya n'ogamba ndi luuti. N'owulira noziya. N'owulira mbumbugo olina symptoms z'embuto zonna. Naye nga jjukira n'oba ogenda mu peace you crave. Ofuna mood swings. Kati kubanga gwe olina ky'oyagala bw'oba osuubira kimu nti ku luno nno kyandibanga kyekino kyandibanga kyekino. Rose si kyangu buli we nazirabanga ng'omanya ate omwezi omulala mulambeera weeraliikirire. Ate nga jjukira ebintu bya Mukama bibuzaabuza Anne. Waliwo omwana asabira azirabe, ono asabira aleme ziraba. Nasabira nnyo. Mukama mwena abawadde amatu. Asaba zireme kujja n'asaba zigabike. Omwana atya okufuna olubuto waliwo ayagala alufune. Katonda yandizeemu nnyo ayagala olufuna. Yandimuseemu nnyo. Okuba nti otuuse ng'oyagala omwana gwe tokimanyi. Era Katonda gwe yayanguyiza n'amuwa omwana yamanya nti totakisobola. Ane gyayise. Ndowooza nze. Kubanga Mukama yampa nnabaana ey'ekisa. Amiina yamanya. Bannange. Bino ebyokulinda ogumiikiriza. It's not your portion. Ogwo mugabo teyagukuwa. Ng'okera bukezi ng'oli lubuto. Bwe bali. Naye gwe yaguwa Ruth. Obeera awo nja kweyogerako. Nabeeranga awo. Mugamba waliwo ekikyamu ku nze. Oba nina gwe nakola ekibi. Nga tojjangamu lubuto. Nga sirujjangamu. Ate n'olufuna sirifunanga. Kati ng'ogamba oba waliwo kye nakola mu butamanya. Nze seewagirangako na muntu kujja mu lubuto nti muwe ssente
nemukuba nti nali sinaba bakusetolinga na muntu yenna ngebe siriwagira olufuna newobera mukwano gwange gamba you should have that baby. You should have that baby. Mukazi ati ng'owulira oyagala omuntu abeere n'omwana. Yes, you should have that baby. Awo nno ng'okula tomanyi yo portion egenda kubeera ki, tomanyi kyogenda beera gwe n'omanyi nti nawe ojja beera ng'abalala oba omitinze yawo boyfriend nawe omira obwo obuddagaladagala thinking osobola ofuna ng'abalala bonna bonna. Naye mukwano ekintu omukyalo okuba nga tannabafuna mwana kizibu nnyo. Wakirimu wekka oba mwali mwembi ne mwami Ssebunya okwagala? Twali ffenna twagala naye ate ku mukyala omukyala ndaba akimanyi ffe ate ekyaffe tusitulanga ttani 1,000 tusitulanga 1,000 n'omusajja asitula naye ate gwe buli womulaba ng'asirise osobola okugamba oba alowooza ku mwana n'omutuna n'ogamba kakati nze agenda obeera obuzibu lwaki omuntu ono tafunye mwana ayinza oba yeekuumidde nze twezaalemu kakati watya tebitambula so n'emyaka gye nagyo gibere wasted oweerowoozako n'omulowooleza naye ekiyinza obeera mu bwongo watuuse leeti oba alina we yafunye awalala oba aliyoyo oba anoonya mwana. Yes okitegeera kiri so ate nga traumatizing. si kyekintu kyosobola okuggyawo amangu nti oba ayonoonya mmere kanfumbe mangu mugaye emmere eyidde jangu olye weebale mwanguyo okutuuka ewaka. awo wonna rules ng'olina ebirowoozo bingi okola bingi ogezaako bingi lwezi wakugamba nya okuragata kino noonya lyamenvu lyamagye n'obikola n'olindirira anxiety yokka panic bw'obeera mu sekisi ateekayo piro wansi byonna n'obikola teweestressinga n'osooka obeerakisinga n'obeera happy to your best nebitabeerawo nogakakati nze kizibu naye ogenzeko wagayi nakukeberako okulaba yayoke. nali nagendayoko mu malwaliro naye nga tebiri serious nga bingenda tebiri serious. First bweyogerako ne mami agamba ani oli muto nga maama naye trust bine maama munda mu ye nga naye akweraliikirira twatuuka time nga naye ankwata ne tukaaba kati at first ngagamba okyali mwana muto okiwa obudde yani akugambye nti oli mukadde tuli mukadde tuba time ekoze eki omutyali wadde ne maama we naye ovanga ku kizibu nga ne maama wo tasobola kikuyambamu tasobola byonna asobola bikola naye ng'ekyo nga tekiri mu maanyi go nga ne mukwano gwasinga okwagala naye talina kyakikola naawe kennyini nga tosobola kweyamba anti mulimu Ruth wonowiirako pain ogamba bambi Anne my car friend I wish I could do something naye nga nawe your hands are tied apart from praying for that person talina kirala kyoyinza kukola apart from omugamba gendako ewoona omusawo gendako tewali kirala ekyo kivangako ekyo kiri beyond ovanga ku kintu nga tomanyi nti oba wogenze wagayini nali ngenzeeko ew'omukyalo omu naye aba naye gayini musawo ne banjozaamu mu nseke nawulira mu biruma bitya oba obitegeera biruma banjozaamuko mu nseke kati nali ngenda okuddayo ebiseera ebyo Ssalongo n'aŋŋamba nedda soke tukirindemu ate kuba nalowooza ye yaŋŋamba tewali kirala tuwoze muki mu nseke naye tuwoza maama did it happen I didn't get still kugamba ebirowoozo nga bitandise okujja nti oyinza okuba omugumba obviously kati ebirowoozo nga mukama kati ngenda beera wompe ssente malirize nga sizadde nga stories ezogenda n'owulira nti omukyala oyo bambi yali mugagga nnyo naye teyazaala mwana ezo stories ojowulira mu society nengamba so nange eyo genda beera portion yange ate nga njagala nnyo abaana nnyo nina Antela Foundation for Children kati nengamba abaana b'abantu natuuka ne foundation eyo nensooka njiyimiriza ku lwakino ekyali kiriwo ekyobutazaala kati nga ngamba nawe nagenda nga n'abaana b'abantu
bajja kulowooza oba because sinnafuna mwana otandise okwejajinga. yes nejajinga nnyo neŋŋamba kati bwentwe ngenda okubeera bigenda kubeera bitya ye bwe naabeerawo nti ngenda ku adoptinga bwe naadoptinga kinampa essanyu ddala ebibuuzo nga bingi. So from your relatives twakubuuza ekyo kiri obvious naye mu period y'okwejajinga mu period y'okulowooza nti ndi mugumba n'ebirala byonna ate neebaza nnyo nze kuba nti nabeera ne Katonda neebaza nti nakkiriza okukola enkolagana ne Katonda wange we neekwatako ennyo kati the times wezaabeeranga too bad oluusi olabye omwana w'omuntu naye toyagala namusitula si mu bubi kati abantu batandise okwogera eyo bye balaba ku social media bye bakuvuma ne bwolaba kibepi ky'omuntu bambi ng'oyagala okisitule because I really love kids children baagala I love them kati nga osigalawo ng'omusitudde mu mutima gwo but you cannot even reach out to that child. Tekyakwa bitterness? I wasn't bitter. But I felt like I wish God could change it. Yeah, nga sinzagana Mukama kyaleese, but I wish singa waliwo obusobozi Mukama wandinkyusirizaamu. Naye ng'ewamma wali kubagumba. Tell me, side ya mwami Ssebunya bo nga bali batya kubanga ebibbo byabamenya. Kujja okwanjula and everything nga bo tebateekawo bibuuzo bingi omukazi tuli kuki ka pressure ako kabaawo kalinga ku mwami we oba ku ggwe kakutuukako naawe bino banga byaliwo naye ndowooza okusinga ku sayidi ye ndowooza yagezangako nnyo bambi okumprotectinga kuba amanyi kye tuyitamu olwedi ebiseera ebyo kati ng'agezaako naye okuteekawo shield ndowooza bikoma ku yolwomunagamba nagone nakozewo nti yagambe n'akikomyawo n'omanya nti okay at least tewali yanteekako pressure direct tewali naye byaliyo nayoza for those 4 years nga mulimu ekyo kimu ovanga kuba nti olindirira essaawa neggwaku n'ogamba kyaka guno omwezi neweetegeka n'osaba n'okola empisa zonna ze wandikoze nozogambabyo Katonda bw'asinzira n'otambula ng'omutuukirivu nga lugosanga oyagala mwetondera okitegeera n'ogamba basinga waliyo ne besimanyi nabo bajenzeremu nkole betondere if possible but nebitakolaki naye nga jjukira waliwo obeeraawo ng'ogamba saagala kufuna lubuto njagala kusoma mala okusoma saagala kufuna lubuto nakaliko neyo season nayo nagirimu bwe twali twakamiitinga saayagala nti twakasinkana ate nfuna nayagala omuntu gwendi naye nsooke mutegeere ebiseera ebyo nayagala nsooke ntegeere omuntu gwendi naye so saayagala ng'omuwala yenna and then nga tonaba na realize oba waliwo ekintu kyonna so yagala obulamu bw'okutwala ku besi entuufu naye kati ebbanga lituuse nga ndaba nti akati mubulamu omwana kabebi ne kabeerawo nga we tulaba ekirala ekiddako kuba naffe era tukula kati awo so conceiving did you see it coming? No. Obuto walutegeerawo nti kati ndi lubuto? No. Wakola ki okulufuna? Katonda but nina my doctor Mark Dr. Mark yannyamba nnyo era nkufumiddeko nnyo Dr. Mark muyingo so saakiraba nti kigenda kujja kubanga si ye dokita yekka yali ankozeeko nali ndabiba dokita ab'enjawulo and to make it even worse omuntu ng'onoonya omwana nze ne wa Dr. Mark kati naddayo luvannyuma nali natuuka ne badokita ne mpulira nga nabyo byantama nga wera bikusinye mukoze scan mukoze kino mukoze kino nga tewali kiddako
kati nosooka ate ogendako mu bahabo omanye naye emyaka gye nayononerayo eyo nayononerayo gyawera ebiri naye emyaka ebiri ogimanyi ggwe nywa mudagala ku mudagala kadomola omalamu kano nga bakukyusizaamu akalala kyokka ate ng'oli mu kifo abalala bonna bwe bagamba bafunidde akanfuna si katono ogere ku musawo bano abeesiiga eddagala nagendayoko olwani akutwala mukwano gwange si mukwano gwange omuntu eyali ammanyi because late realizing nti ono teyali mukwano gwange omuntu eyali ammanyi eyakoze sandoza my situation okundraginga kati akaseera ako nali desperate for a child nali sabye ngamba kati kirabika nenongezeeko kati nampalabanya nantwala engamba gwe noddaawo naye nze kyemmanyi oli nayo ali nayo weddaawo tule kati olabye nga weweekanze ekyo kyali kirina okunzija mu katebe ekuba yajjanga ngamba naye olaba waliwo omuntu gwemanyi wenamutwala egundi naafuna teyambulirirawo nti sabu okitegedde kati nga manyi nga abahabo bengenze nnyo only to get there nga sabo timu kikikyaka bulungi nnyo twatebenkedde dda nga tokyalina nawe ovaamu oveewo ki kati naawe omanyi Ruth ndi wa ddala saga kulimba bantu b'emboozi ngi jigire I'm that real kati otudde ogamba okay kati wano wentuuse ne katonda wange kitegeeza kati akaseera kano mwegaana naye watya kino kyekinaakola kati at that point mu bwongo bwo ogamba kati maybe kino kyekigenda okukola okitegeera kantuule ngezeeko omusajja atudde ataddaawo aziyita nsimbi akulimba kinno mukyala azitaddewo bajjajja bazze bajjajja bajjajja boogedde naye bagamba ki bajjajja bagamba mwana balazeewa naye bannaye osanga omukyala nga bambi tannazaala no mukwatireko ekisa mulumirirwe ate ne byanayitamu byonna be understand nti bisoboka bajjajja bazze atugambya ngandaba kwaneeno ndaba okuzaala kujja kubaawo naye ate kati olina okukola booti aleesaawo muleete leeta embuzi leeta obusa abaana balya bulungi abo bannange ebintu byali bingi naye kati gwakawala akalabika obulungi tasaanye kukugamba nti ngenda kwambulula nkusiiga eddagala ndikusiigeyo mbagamba mbwe bakola mbukasaba nga akawala kalabika bulungi agamba kakati gwe ojja kusaba mukaaga ogw'ekiro nkwambulule ate n'eddagala ndikusiigeyo awo nga kukwata awo nalina knowledge nalinako knowledge omuntu yena ogenda owulira embuzi bwezza abantu be bakwata kati ate nga extent sobola tuukawo bino ebyokunjiirawo awo ensimbi is okay for me at that time naye ebyokuŋŋamba okusinga eddagala kankumalireyo embuzi nebiika byoyagala binjiikira bijja kunjokya kati bataddewo awo biki mukwano gwange ali wali bali awuliriza by then yali yefudde mukwano gwange ali wali awuliriza munange ngamba osanga kyekinanyamba after all yayinayo ono gwe yayamba mmanyi kale yonna katemba kamukola agenda kumpa akadomola ende nakunkanya onywe naŋŋamba n'omunange tekigenda kutwala bbanga kasita ova wano oba jjajja nabuzaana amita jjajja nabuzaana obuzaana eyaliyo wayinza obawo yali agenze kuwali n'ekisabo oyo awa enzaalo amwita ndoza jjajja nabuzaana ajja kuba nga akola ki akuwerekera biki naye nga lisiti y'ebintu bye basaayo mukyala mu kisulo agenda mu boarding school biyitirivu ate ebirala biri complicated obuviiri bwaki bwannawolovu bingi kati nempopingako kyo nemubuuza kakati jjajja osobola obinfunira kwanze kati sina wengenda kubijja biri nagamba kale abamu ki bannange omukongozi yes omukongozi wange bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe yamala okuntegeeza nti jjajja yali ayagala nnyo okubeera nga nze ndi mu kitundu kino naye nga bwe y
ajja genda kola atya abikufunire kati gwe tujja leeta ssente kale leeta ssente nkalu naye gwe yandibadde akikola kati awo ogenda kwongeramu kuba kati ekituufu kiri nti gwe yandibadde akikola kati tulina okwegayirira bajjajja bakkiriza ono ate ono akutuulirewo awavuyo omulimu mpulira ne ŋŋamba kale nja kwongeramu nempaayo ssente saawayo ssente sorry ne ŋŋamba nja kwongeramu nga ŋŋamba nja kuwaayo ssente ŋŋambaawo nombikkiriza byonna byonna birisiti byayogedde kati nkiviiramu wa biwuliriza byonna amaliriza ŋŋamba naye onoofuna olubuto omwana waanaaweza amannya aga ng'ameze amannyo 2 okomangawo n'okola ki wano singa tokomawo tugamba nti sikugambye kati kasi tannawuliriza akapulaba mwana kiki ekyo nga weweebuuziza neŋŋamba siba ate nga mukwagala ennyo ŋŋenda kusitula ekintu ekirala kyesitegeera kyesimanyi nako kikumaleko emirimu njeetike mu bitiibwa neŋŋamba kati kanzikirize nve wano kanzikirize ndage nti yes I'm okay with everything ŋŋenda kudda ne tulinnya emmotoka oli saamugamba saamulaga nti nze awo ntiddewo kati nemugamba nze nja kukubira ompe ennamba y'oyo omwami oyo jjajja muteekeko ssente kasita ndabyewo kati olwo naŋŋamba naye waliwo n'abalala wemmanyi twandigenze ne bakebera bulooka w'abasawo oba netula naye bannange netulaba oba ono kyayogera kikwatagana n'ekyoli nze ebyo ebimu mbimanyi bw'okomako oyo omu tebikola bannange oyingira essabo obwongo bujja kukyuka bubeere bwa ssabo kyenalaba kati olwedde nkikozi lino ndituddemu nagamba njawulo ki bwe ŋŋenda netula ddala kubanga lifiya yavuddewo weebale fiya ya Katonda yakoma wali nga nnyingira ebyaddala we nali nnyingira we nakoma okutya ŋŋamba kati kubanga olabawo busayini awo ebweru naye ate saagala kunyiiza ntutte ate nange mpulira kati kino kyekiyinza okunyamba kuba ebisigadde byonna nzikiriza Katonda ndaba tewali kigenda mu maaso kati kangezeeko kino ndabe tomanya yandibanga Katonda asindise ona eyo nga gye naayitira nfune neŋŋamba kati kentudde mu lino tugende ndabe ne kuli lyagamba otyo ate kati n'ebyokulagula obiyingiddemu obitegedde bayiwawo ku busente awo bayiwawo nkandaba wano waliwo ekizibu walinayo omuntu gwe bali yali mu mbeera waati ne waati kati nga mpulira binnyumidde nabyo njagala bayongere bandabemu kiki kye balaba eyo mu maaso tugenze tuvuze tuyingidde mu ddala kyali kiti eyo naye Mukama Katonda onsaasira ate nkwebaza yonna wampisayo nsobole otegeera amaanyi tuyingidde mu ddala aŋŋamba ono nno akubuulira naye tajjanjaba kyemmanyi akubuulira ekiriwo kati njagala tulawo bakikwatagana n'ekyoli abo tulyoke tubanye ekyoli ajja tuyamba tutuukawo yali mukyala tutuukawo ngenda okundagula bakuyita kulagula nabo ngenda okundagula naye ayeyeewaawo obuntu agamba ndaba waneeno waliwo akuliko waliwo atayagala ozaale bijja kuba nno bizibu azitoya omulimu ate twawaayo mmeka mutwalo ebiseera ate munaye ng'olaba n'essente ze basabye ntono ku kyoyagala ntono watiza omutwalo n'oguyiwawo naye nga byayogera naye tebikwataganye n'ebyoli oli agamba ajja kufuna asinga okolabo tunotono agamba sirabawo naye kujja kufuba nnyo
okufuna omwana naye siraba ono ozaalira awo omutima twa naye gwamanyira dde ebyattwa kati tegukyantwakaala gwamanyira gwaguba ebyo si bipya kubanga nange nindirira mba siraba tolaba nangamba kati omanyi bulooka wange gwennyini eyo bulooka yennyini kati nyina awalala wemanyi tuliwa twagenda paka bayitayo batya bannange Malaba yes Malaba si ye border yes Tanzania yes hey ani avuga Malaba mutukula mutukula yes mutukula twagenda paka mutukula yerinaanye Tanzania exactly twagenda paka mutukula wow kaakati olwo omwami Sebunnyo omugambo olazeewa atamanyi okusajja wattu era kino kyenkola nkikola ku lwange katalina n'ekyo kyamanyi naye mama wange omuto yali amperekeddeko nga nyina n'ono yeefudde mukwano gwange era ye mukazi wati teyayingiranga yakomanga eri naye nga mama wange omuto she's my favorite nga ngamba kasita wendi wano ate kati nga naye agamba kati wekibanga pesinafia tugende etugirinnya lwaki nkuleeteddemu akamama byonna byonna we byaggwa by then Ssalongo asangamu emmwanyi mu mmotoka kati mama wange oyo alina problem watambula olugendo azza akabalansi afuna nozia kati oli buloka gwe nali naye aŋŋamba mugulire emmwanyi amekete muzijja muyambako omwana amanyi bintu oyo otyo kati ono ali emmwanyi asuulako muki mu mmotoka mu butamanya mutuka bw'anaali ebinyeebwa ne bigwako mmotoka kati at first teyanditegedde mwami Sebunnyo ali tajjategeera at first kuba byonna nali mbikoze ku lwange era nga ŋŋamba werukwata Mukama nnyambe naye saagala amanye nti ate bino tebeeza Mukama nnyambe naye ate ogenze eri naye oli ati kya Mukama kikyakulimu nnyo so kati asangamu emmwanyi agamba asangamu emmwanyi ambuuza enzirugala emmotoka yokka gye yali eddugala n'olugendo lw'emmugamba nti sibadde wala tukomyewo kiro ndowooza n'agatta ate akukebera asangamu emmwanyi bunaaka 10 akakadde olioba yalina n'akooligali akakadde baabi mukazi watuzalina ate babugaba abantu abatunda obwo bunyeewanyeewo mukazi watuzali sente ng'ate dadako kaguddeawo emmwanyi wesiri coincidentally nemugamba amazima nemugamba nkubuulire nasooka nenewakana mmwanyi twatambudde ne maama wange oyo muto kati alina obuzibu bw'okugera nemugulira emmwanyi agire kyekyo emmwanyi mu mmotoka n'akirekaawo naye nga awo we yategeerera nti oteeka okwambye otandisa okwetawanako kati obivaamu ddi obivaako otya ebyokutandika okubeera mu basawo kyekikuggyako sikunyumiriza nkuzizaayo ate mabega wali eri kati tugenze mpaka Malaba mutukula tuvudde ku lidi kati tweyongeddeyo olwone olunaku lumu olowooza nti nnaku za njawulo mbwe tugenda nga okoowa okulya lunaku lumu anti tunoonya solution kama mbaya nimbaya kijja kijje ataliya kama na mama yake nyabula kati awo nga ataliya yaliko so tugenze tuyingidde ddala eryo lyo baŋŋamba lyalimu omusota waggulu era kolo neekakasa ndi mugumu omusota nzesobola kubeera weguli n'ekisaanyi kaakati nange nali sikirowoozangako nti nsobola obeera weguli naye woba olina kyoyagala osobola okwambuka olusozi olwo nga totegedde nti gwalwambuze lyali ku kasozi waggulu musajja mukadde twambuse
nalwo siriwulira nti lummenya olusozi tutuuse tutudde kati bulooka alabika ali kasitoma amanyi sisitimu wali osabirawo wanokolawo oti naŋŋamba naye tetunona mu kasolya bw'oba tolina maanyi gubeerayo ki waggulu nga gwezinze omukadde najja n'atuula mukyafu kajenkomeza nga mukyafu bamugana onaaba oba baleka bali bamugana buganye bagala kawunyawunya babagala kawunya neŋŋamba oba engeri gyalina omukadde n'obudde bwa hygiene kakyakyabulina ne tutuula oba awo twalyawo bbanja tetwasasula okuteekawo wali ebisente kati era bulooka yaŋŋamba awo no kati tujja mugamba tujja kyasi twagala tuwulire kyatugamba kikwatagana ate nange amafuta nayiyeemu kati kiki wenzirayo erinnyinufuna eno emishoni leero olunaku twaluserwe lwakunoonya solution omusajja agiraawo ayogera bwogezi tagize biri bitiisa nti baabo bazze agambye waaye ndaba oyina amagi nga mangi nnyo 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 ndaba oyina amagi mayitirivu kiki ekituganya ezaala aba ojja kuzaala kati jjajja ki ekiganya ejjajja akutunuulidde banaye bali abantu baba ne komedi n'okutiisatiisa newakutunuulira ogamba oba atalina kyayongedde okulaba kyasirikidde my goodness Ruth eno emboozi baire sigiwangako omuntu yenna yadde n'ogu nakwetegerezako bamama bange kati wakutunuulirako gontunudde n'ogamba oba ebimu agenda birekayo nogajjajjambuulira ebimu kakati maama wedda bwe baali bakula balina neiba waabwe eyayagala ate okukola maama waabwe ekikyamu kati ate nakyo kyalondoola abaana be balizaala kati balina okuddayo ate beegayirira oli omusajja yadde yafa bannange nobeera confused layini neŋŋamba ate kati abo tugenda banoonya batya abafa ate babeetondere banaye jjukira waliwo oli mukwetondera abantu bonna ye tumanyi kiki ekituufu ekyaliyo neŋŋamba bulooka kale tuve wano ne tugenda kati bulooka ŋŋamba obudde bugenze naye waliwo omukyalo omulala gwe mmanyi ate simanyi lwaki banaesi ye yasuse n'okujja mu bwongo bwange ne mugamba agenda kwongerayo tuli ku luguudo on the way yes ate nno nze muli mu mutima kati natandise n'okwesiima nina omuntu abamanyi sigenda kugwa bugwi nti ngwire muntu yenna wenva kwono nga tuddakoli ono muyitirivu mulinga banoonye ennyumba mwebale oba ettaka oh my god kati aŋŋamba obudde bugenze naye omukyalo oyo kasita akugamba ekigambo naye wayita emyaka manya kyekyo nemugamba kati oba tumukonkone naŋŋamba kati tuba tulina kudda buzzi nemugamba kale kasika tugende oli omusajja ndabe we muteerako ssente oli eyasooka yaŋŋamba kasita omwana ali weza amanya aga mukamwa ng'omuzza wooli batomuziza gwe amanya ebiddako oŋŋamba neŋŋamba kale kasita nnyina we tukomyeko leero ne tuvuga nenkomawo kati enkeera mwamise bunyawambuzera ebyemwanyi nabiki so awo ntuuka okugamba nti kati nkitadde bino mbitadde what was that point njagala nzijukire bulungi waliwo kati nno bulooka alina mukwano gw'omulala naye gwagambyeko ku mbeera tuli mu struggle enoonya ki mwana kati ate nga naye mukyala mukulumukko kati ankubira ŋŋamba nze nina bwe mmanyi oyo amakya kunze owulira kati ngudde emikono gy'omuntu omukulu kati omukulu oyo aŋŋamba nina we ŋŋenda okutumiza gwe tojja tawaana nakugendayo ŋŋenda kutumiza butumiza
atumizaawo nsose nenywako awo naŋŋamba kati omanyi bwe biba tebikoze onyweddeyo awo olinze omwezi mulamba tebigize bwe biba tebikoze kati tulina okugenda naye ne tugavuga amafuta mungi etwolekera kati ate nga walala wantuteye wali omukyala alina nnyumba ye tosobola amanya nti oba waliwo n'ekiriwo tutudde agambye kakati lino tugenda gatamu nalino tulabe bajjajja bakole ki bakkirize enywedde naye awo nno ayagadde n'okumpa erisala eriroga omusajja okyo oba onfuna oba bakusala bikiki ngasoba mulina akantu kukulinaye ate nenga ate ekyo kyekyali kintutte ekyo kyekyali kintutte nze kyali kintutte yali mwana kyekyoka ekyali kinzaayo kakati wano okufuna olubuto ddo wadda ku bino bebagamba bi IVF biki no kati mbadde katunanywaliri ekyanzijja mu ebyo ebya onanti amusali nesaba nsiza mulirye olunaku lwe nanywa mukoka enkuba nga bwe tonyi kati oli yagamba tujja kufuna akawungeezi tugende ku mwala nga gukulukuta wali twateekawo bazaala 2,000 ku mwala 2,000 mbu waliwo abajja ne bazijjawo bukamidde waliwo abankwatiridde bayibaye buli wenzijjukira eyo siini nzijjukira nti wabula Katonda ate ayagala nnyo ani nnyo ndabika ndi kya bbeeyi kya Katonda n'ogenda ku mwala kati nfukamidde guli omwala gwali muwanvu omanyi omwala omuwanvu fa kubuna obwala yalanmbimanyi egyebwayise njimanyi mukoka akulukuta enkuba yatonye bulungi kati byonna kazambi kwata biti byonna bikulukuta omu ankute eno omukono kuba muwanvu nsobola otuukaye noona ankute nabo bali mu kasooto owulidde nkutamye eba nalina onywako emirundi 3 nfukamidde wansi nsabye njogedde ebigambo bye baŋŋambye nywedde amazzi g'omwala It was so sad. I know. Mukama mulungi. Ate ebyo nalina bitukozesa okututegeera amaanyi ge n'obulungi bwe. I know those are tears of joy. Yeah. It was hard. I know. You can imagine mukoko oyo biki ebijjiramu byonna. Ebyamasawo byonna ebyo tebitiisa. Bye bulijjo abantu babikola. Naye akiti eyo ey'omwala okunywa amazzi ago nga mu kaseera ako kabe kasinde singa abantu abo banta beesobola okufa tebandize mulaba ani tebandiwulidde nti oba nti kale katulabe ku bode ye nali mmaze okgenda yo gundi yange turning point yange nga kati kanzireyo newa Katonda. I think I've done it all. Kubeera we namala era waganywera tewafuna lubuto tafuna obuto terwakuluma after amazzi ago lusi terwannuma Katonda yagamba wabula ndowooza Katonda yagamba bula mwalange weekoze buli kyakusire naye kankutaasa nebekulu abaami baffe baali twagadde nnyo olw'abaana kubanga abakyala bayita mu bingi ani tobola banze nyigira nnyo omuntu akeera ku makya nagamune lwaki tozaala lwaki tozaalira musajja bibi nnyo ne weebuuza waliyo omukazi akeera ku makya n'afumbibwa n'atayagala kuzaala ekiriyo ne bamwanjula n'atayagala kuzaala ekiriyo olaba n'abatabanjudde aba ayagala ekitonde ekikyala kyonna kyagala okuzaala kubanga ekyo kye kyakitonderwa kuzaala bwaza otyo kati ogamba kanzeewo Katonda maze okuganywa ago mazzi g'omwala actually twaddewo oyo omukyala kati ono omulala eyakiyingiddemu naye agezaako to be of help n'aba
ate naaba n'eddagala kuba naye so ali naabira wange kweka omwami alime tegeera biki byenkola behind the scenes. Kati ate awo tuvuddewo tweyongeddeyo ate ewalala yemma ongambye obivuddeko anti labayo wali ku mwala w'enkiteera naye in the process nagendako era awantu awalala katono omukyala antutekeera naye awantu awalala w'amanyi ayise n'oli bulooka tugenze bajjajja oli boogedde bannange neyo nayo neŋŋendayo ne bitakola kamera waneno leeta enkoko naaba oyo ye nga buli kawungeezi olina okgenda n'onaaba si yaakunaaza waliwo akanaabiro ogenda n'onaaba oba olina gwe wazze naye akuwerekedde n'atuula wali kale ng'olaba waliwo security naye nga it was such a trying moment. Kati olubuto olufuna otya ate nga ddabo alaba essanyu essanyu kama mulungi my answered prayer. Akati mala byonna birina okuba nga mbikoze mpiseeyo yonna abasawo abasinga mbalabye nina mukwano gwange yampa enamba eya Dr. Mark so neŋŋendayo kola test 1 2 wali kola kino musajja mukakkamu nnyo very very calm doctor ali down to earth very understanding nemugamba nze gwolaba nkoze buli kimu ate si ye gwe namusawo asoose nze aŋŋamba akati ebyo tuleme bigenda munnyo kati nkolera kino nakino nakino ndeeta results enkadde tugenze ndese results enkadde so netukola tests ze yali antumye nampa some medication nenyenda si byolinako nawummula ntuukiriza nange mukolo tugezeeko after all I've been trying tugezeeko bwentyo oba oliawo mwezi ogusooka neguyitawo tolabye peace ogala okulaba nekebera after 1 month nenekebera nga ndi lubuto naye kasooka n'okyusa nogamba buyimba munziremu ekisoboka nyina bu tests buwera nembaga yange nonkyawina lwakuba nga weekebera nze nekebera ndooza bu tests bwange buweza 2 bonna buli positive bonna buli positive bwengugolinga bagamba katesi kasobola okulaga nti oli buto ngoli chemical pregnancy otyo ngenda mu ddwaliro nga bankebera kati ey'omusayingo nga ndi I couldn't believe it. Mr. Sebonyo mugamba nti hey kati nga process namugambanga kati wenfuna olubuto oyagala kale mukama watu yamanyi tufuna olubuto wandibadde otegeera ddi maze newe wayitawo emyezi ng'ebiri kubanga essanyu liyinza okunsika kati nalinda 2 months jali gigenda nawera myezi nga 3 awo nendyoka mugamba ng'oli mugumu nnyo eryo essanyu liyinza okukwekebwa iye banange simanyi kunze yali yakirindiriira obwedda natuuka nempulira nga kyange nkikoleredde nkisabiridde in the process of going to my guy nagenda nga ewa Pastor Tom emutundu katawonazizeyo mu church kyobalaba nkugambye Katonda yeyampa abaana bano omugamba after 2 months atunula atya bannanga wamugamba otya waleeta kasikaana wateeka bino ebyabazungu ano byonna ebyo bye nali mpulaninze okukola yali birthday nali njagala mugambye ku birthday ye surprising ebiki kati nga njagala kabeere very romantic mbwe bimugamba awo
someone is a pregnancy ate nazo ndalamu ani time zito teza complyinga nabye ndowooza at the moment kati oba twava kuki ndi short tempered n'okwata akasawo neekwata bbiri zawutsi ne mugamba kwata ogenda beera taata. It wasn't even the one I was supposed to bring it on. I didn't know this to go and get somewhere, wrapping, get stockings, ebyo byolaba ebyo mu video, mbuwe vampi, mbundabe reaction ye. Mukwana. Mood swing wezakyuka. N'obimu ku bipapula. Mugamba kwata bibyo. Ayi kati yakikkiriza. Era teyakikkiriza. Esooka n'agamba nsonyiwa. Byaddala kunze biibyo byaddala kunze biibyo ndi lubuto n'akimanyira agenda olaalukula luzimba eri mukagulaba byesimbera n'ekibuto kinene naye gulaba ye sayizi entuufu. So how did you know nti kati olina balongo? Namala kuzaala tobamanyaako wadde? Saayagala kumanya. Ese mama Fina byayogera byali bituufu? Wow. Ya predictinga bulungi nnyo. Bakuyita prophesying. Bakulongoosa. Batulamu asooka. Batulamu owookubiri. Naye ku mukwano gwe wali olina lwaki wakola scan okola kiki olina munda? Ruthi nkunyemereza olugero luno lwe sigambangako omuntu yonna gye mpise nga kyenjagala okuleetera in picture woba wali wayagala dde ekintu ebbanga ddene ng'obadde nnyo ku kintu ekyo omala n'okifuna oyinza obutakola balala bye bakola. Gwe toli bo gwe kikyo kizze mu ngeri etakkirizikika. Twakolako na sikaani wano mu antinento biki bikikola nga tukola sikaani zaabwe. Nagenda naye tebaŋŋambanga. Saagala kuŋŋamba ninaki. Kati ebyo nalabira wali. Ng'ozadde abaana babiri. Bebbi asooka mulabye. Gwe tomanyi. Yes. Olaffe twawoganira eno abataabalina. Naye ate for you because twasooka tuwoganira olubuto. Naye kati ofunye time zito. Kati obwongo oba bwagenda ku ki oba bakiyita ki obutakkiriza naye ddala kituufu okkiriza naye ate kiringa ekitali kituufu. Nakati nyumya emboozi eno naye nga nina abaana. Naye kiri kitya aye abaana abalongo si bangu kkuza. Emirimu giri gitya? Nzize wano Ruthi ku lulwo. Nzize ku lulwo. Buulira bannange olaba abaana omwana omu nabeera ku bunnaginagi akaaba akola ki obukirira tayiri biki? Osula otunula. Osiiba otunula. Bagamba when baby sleeps you sleep. Oli muntu mukulu togenda kugwawo ng'otulo tukutwalirewo. Ate weebatera waliwo n'emirimu emirala gy'alese akoze. How do you manage? It's worth it. Nyinawo help. Nyinawo abanyambako. Kuba tobasobola weka. Kibeera tu exhausting. Ssalongo naye mwali ayambako. Ayambako. Okusitula. Nakavudde wala. Tobanga bino byowansi yadde bituufu. Ebyo byo nga weebiri weebiri. Kyovola ayambako. Tabadde mubi mu kuyambako. Badde ayambako. Kasooka olina aleka kyo kinkutteko nnyo. What happened? Ssalongo bayawukanye. Nga we wabirabye. Ebyo byo I don't want to talk about anything. Ebyo byo bwebiri. Saagala nga we wabirabye bwe bityo. Naye n'abalongo tebayonkera bbali. Abalongo wabeera n'abazadde bombi mwana wange. Wadde oli maama wange lwagala gw'ozadde. Nakubira engoma nakituufu. Kyonna ekiberawo andika nkubulye mwana wama. Kyonna ekiriwo ku nsi ya Mukama. Yonna gy'akuyisiza eri mu mukoka n'atakutwala. N'akuwa omutima gwo kye guyaayaanira ezzadde. Tokkiriza sitaani kukuba bbusu. Sitaani ajja kubba kutta na kuzikiriza. Nsonyiwa oli maama wange olwa Naalongo. Sitaani ajja kubba kutta na kuzikiriza. Sitaani ayinza okuba yali akubbiye oleme kuzaala kufuna ssanyu eri. Obere mu bufumbo naye nga tofunye ssanyu. Mukama n'akuwa ky'oyaayaanira omutima gwo kye gwali guyaayaanira baana. Tokkiriza sitaani kuziba maaso ate kubbako ssanyu lyo ery'okuba nga ne taata w'abaana omulira.
kwegamba akuteeke mu ssanyu ly'abaana natuleme kubeera mu ssanyu nga tata taliyo. Mbadde nsaba nga maama wange omulungi kyonna ekyatukawo ku taata byonna ebyabaawo. Rusi muwala wange maama omulungi. Ebyo byo tubireke nga we biri. Ebyo byo sijja byogerako. I know but say anything about it. Naye nga wabirabye bwe biri. Personally siri muntu wa stand. Oli ayinza olowooza akabadi. I'm too real to have bubadi. I know you. Simali nawe ebbanga nkulabye. Sina budde bwe. Bw'abanga takukuba tathreateninga bulamu bwo nti agenda kutta. Muwala wange ambuulidde. Yes, kiraga nti n'omwana aluma. Olaba nti byonna bisoboka. Buli kyonna ekyabaddewo kyonna ekyoyitamu. Bulamu weekiri. Kisoboka kituufu naye nga we biri it is what it is. I know. So kati abano obubenkana bbanga ki? Abalongo bambi bato sagana disclosing abanga lyalo. So yanzira so baka kibowereza abantu abayisemu embeerayo gyobaddemu. Omuntu yenna omukyala yenna ayise mu mbeera eyo kuba nti tonafuna zadde oba ali mugiyitamu. Bangi bajja nnyo bambi mu inbox maze ebbanga weliti nkoze ntya esa okugamba nkwadde story eno otegeere ti byonna byolowooza okola oba byokozeeko nange mbadde nyina wempise. Saagadde kwefuula mutuukirivu golowooze nti kyajona silver plate naye kulembeza Katonda. Ndabye nti oluvannyuma Katonda yeyampa abaana. Teri musawo agenda kuwa baana. Teri musamize agaba baana. Teri muntu yenna ayogera kigambo n'ofuna abaana. Abaana kirabo kuva eri Katonda nga Bayibuli bw'eyogera. Kulembeza Katonda weesonyiwe si ggwe buzibu kuba nzijukira essaala eringa eyasembayo Ruth nga nkabira mu kisenge kyange nakaabanga nnyo amaziga nga nsaba ng'olunzeeyo maaso ga Mukama. Namugamba Mukama kati ku mulundi guno kuba nkwagala nze Ruth njagala Katonda ebya ddala ebitali fake. I'm not fake. Namugamba Mukama kati oba ompa oba tompa ngenda sigala nkwagala. It is okay, it is well. Kati nkoyo kubanga nzija buli kaseera mpa. It is fine. Kimpisa bubi but newe oba tompadde ngenda sigala nga ngamba yegwe Katonda wange. Ndowooza Katonda we yava n'akola. Yessala gye nzijukira okusaba nga nkaabye nnyo amaziga bw'omu mu kisenge ku mukeeka we nali nfukamidde ne Bayibuli nga nsaba ne ngamba naye no kati munnayo oba ompa oba tompa ngenda sigala wano. I'm not gonna leave you. Ndowooza essaala eyo oba oliawo yatuuka ku mutima gwa Katonda oba oliawo Katonda yagulawo amatu n'agiwuliriza n'ayanukula. So omukyala ali eyo Katonda agenda kukuwa mu biro ebituufu. Waba dokita gende wa dokita bakebere olina buzibu ki. Genda mu badokita b'olowooza bayinza okukolera. Kuba medication nakyo kikulu. Oyinza oba hormones zo bingi nnyo ebireeta infertility. Oyinza oba hormones, oyinza okuba olinamu ka stress, weetaaga counseling and all that. Kubanga struggle yereeta ebintu bingi nnyo. Naye nga n'omwami wo alina omubeererawo ennyo. N'omwami wo alina okubeererawo nnyo naye ate olina okwebeererawo nnyo. Mubakaki aleme kudipendinga nnyo kuba abaami bonna si be bamu. Ayinza watakimuwe ekyomubeerawo nnyo ate ayinza ate balusi bagambye nayina okubeerawo nnyo. Waba akubeereddewo omwami beererawo omukyala n'omukyala omwami waakubeererawo appreciate it kitwale. Katonda mukulembeze ojja funa ezzadde. Singa SB4 abadde awo Ssalongo Mubakaki bwali muwadde nga tumaliriza. Muntu mulungi si muntu mubi. Sagala omanyi omuntu oyo nga we naga sagala byogerako naye nga
Sirina nnyo bubaka bwe nsobola kuteekawo at the moment. Saagala nakwerimba. Oba yeeyiriza. Because you're real, you're not fake. Yeah, saagala kuyiiya kintu nga ate singa sinawo bubaka. Mubeere bulungi. Bye.